Abaluumi essula 16 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mbajulira Feibe mwannyinaffe omuweereza w'ekkanisa ey'omu Kenkereya, mulyoke mumwanirize mu Mukama waffe nga bwe kigwanidde abatukuvu, era mumuyambe mu kigambo kyonna ky'alyetaaga okuva gye muli, kubanga ye yennyini yayamba bangi era nange nze nnyini. Munnamusize Pulisika n'Akula abaakolera awamu nange mu Kristo Yesu, abaawaayo obulago bwabwe olw'obulamu bwange, beseebaza nze nzekka era naye n'ekkanisa zonna ez'abamawanga. Munnamusize ekkanisa ey'omu nnyumba yaabwe. Mulamuse Epayineeto gwe njagala, ky'ekibala eky'olubereberye eky'omwasi eri Kristo. Mulamuse Maliyamu eyabakolera mmwe emirimu emingi. Mulamuse Anduloniiko ne Yuniya ab'ekika kyange era abaasibirwa awamu nange, ab'amaanyi mu batume era abansooka okubeera mu Kristo. Mulamuse Ampuliyaato gwe njagala mu Mukama waffe. Mulamuse Urubaano akolera awamu naffe mu Kristo, ne Sutaku gwe njagala. Mulamuse Apere akkirizibwa mu Kristo. Mubalabuse ab'omu nnyumba ya Lusitobulo. Mulamuse Kerodiyaani ow'ekika kyange. Mubalamuse ab'omu nnyumba ya Nalukiso abali mu Mukama waffe. Mulamuse Terufaniya ne Terufoosa abakola emirimu mu Mukama waffe. Mulamuse Perusi omwagalwa eyakola emirimu emingi mu Mukama waffe. Mulamuse Ruufo eyalondebwa mu Mukama waffe ne nnyina ye mmange. Mulamuse Asunkulito, Fulegoni, Kerume, Patulooba, Keruma n'abooluganda abali awamu nabo. Mulamuse Firologo ne Yuliya, ne Lewu ne mwannyina, ne Olumpa n'abatukuvu bonna abali awamu nabo. Mulamusagane n'okunywegera okutukuvu. Ekkanisa zonna eza Kristo zibalamusizza. Era mbeegayiridde abooluganda mutunuulire ng'abo abaleeta ebyokwawukanya n'ekyokwesittaza ebitali bya kuyigiriza kwe mwayiga, mubeewale ng'abo, kubanga abalinganga abo si baddu ba Mukama waffe Kristo, naye ba mbuto zaabwe bokka. Era n'ebigambo ebirungi n'ebyokunyumya obulungi balimbalimba emitima gy'abo abatalina kabi. Kubanga newankubadde obuwulize bwammwe bumanyiddwa bonna, ekindeetera okubasanyukira mmwe, nenjagala mmwe okubeera ab'amagezi mu ebyo ebirungi, naye abeewala ebyo ebibi. Era Katonda ow'emirembe alibetenta Setaani wansi w'ebigere byammwe mangu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga nammwe. Timoseewo akolera awamu nange abalamusizza, ne Lukiyo ne Yasooni ne Sosipateri ab'ekika kyange. Nze Terutiyo awandiise ebbaluwa eno mbalamusizza mu Mukama waffe. Gaayo ansuza nze n'ekkanisa yonna abalamusizza. Erosuto omuwanika w'ekibuga abalamusizza, ne Kwaluto ow'oluganda. Ekisa kya Mukama waffe Kristo Yesu kibeerenga nammwe mwenna. Amiina. Era oyo ayinzanga okubanyweza ng'enjiri n'okubuulira kwa Yesu Kristo bwe biri, ng'ekyama bwe kibikkuddwa ekyasirikirwa okuva mu biro eby'emirembe n'emirembe. Naye kaakano kirabise ne kitegeerebwa amawanga gonna mu byawandiikibwa bya bannabbi, nga bwe yalagira Katonda ataggwaawo olw'okuwulira okuva mu kukkiriza. Katonda ow'amagezi omu yekka aweebwenga ekitiibwa mu Yesu Kristo emirembe egitaggwaawo. Amiina.